nganze omukyala ali ku kifo ky'obwanna abakyala erusaba era nga nze nkunga abakyala abakadde okukyuka okuva mu NRM okujja nga tukooye embeera ey'okutunyigiriza tebamanyi bakadde tebamanyi bavubuka abaana baffe basomye tebalina mirimu bannange twerwaneko si mukulu si mukadde walasobola kuteka kanubokisi si mukulu si mukadde si muvubuka nga batuuka okulonda temwali nasobola kusula kanunu mu bokisi mukasayinza batu kasayinza basobola sobola ebyo kwekwogera kwange kubanga obudde bwatuweddeko natweyanze nga tweyanze tweyanze nnyo jjajja olino maama wange neyanzege muwange abahonorable mwenna abali watubalamusiza sasa okubalaba mwebale kujja lw'ensonga enkulu eno tuleese olwaleero erinnya nze Segawabbe omugiira amannya gange nze Eseza Namata nga nva mu muluka gwe Kamuli okugobolayo Kamuli mu luka Lusa nga nze ndi ku kifo kya Nabakyala ekyabakadde okukunga abannuupu era nga twetaaga okukyusa obukulembeze nga buli kiisa omukadde yenna gwe naatuukirira ku kyalo kyange alina okutuwa akalulu ate nga nze nja bakunga mbayitemu nga nze bwe bakkiririzaamu munnaabwe owa bulijjo kandi wa myaka gyabwe wano maze kola wano twayitiddwa omukulu pulezidenti waffe Kyagulanyi okweteekateeka okulaba ng'atutuma ku byalo byaffe buli muntu gy'abeera tusobole okukunga abantu bannaffe abatali wano baba abasigadde. Ensonga ki gy'oyinza okuwa abakadde lwaki wandibasabye beegatte ku Kyagulanyi? Nze ensonga gye mpa abakadde mu myaka gyange gye nnina nina emyaka 6 twatuweeredde abaana baffe tebalina mirimu ne bw'aba yagenda kufuna ka boda n'akateeka wali akateeka wano olwaleero nti awo twagalawo emitwalo 5 n'abamugjawo nti wano tugenda wali kale enkulaakulana tewali mu nsi kati nze kyesinga okwagaliza abavubuka kubanga ejjange emyaka gigenzi naye njagaliza abavubuka bwe basigale mu ddembe. Message kijoyina eri mu President Museveni akulembera eggwanga lyonna emyaka gimuweddeko emyaka 45 gyatufuuse agenda awumule n'abavubuka bakwatemu ye message gye nnina ate nnina endala yeeyo agenda awumule n'abavubuka bakwatemu